Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku Media Center mu Kampala, Minisita omubeezi w'ensonga z'abazirwanako Wajati Huda Olero atangazza ku nsonga z'amagye g'eggwanga erya Uganda agasindikiddwa South Sudan. Ono ategeezezza nti okusindika amagye gano kikolwa kya mwoyo gw'Abasseruganda. As a UPDF, to send our people to go to stand. We are in the East African community. There's a brotherhood. We have so many reasons why the UPDF is in South Sudan. Uganda can't be peaceful when South Sudan is in fire. Ono agamba nti singa Uganda batiyambi balirwana baayo okugonjoola obutabanguko obubeerawo baluseewo mu nsi zaabwe busobola okusajjuka ate ne buzingako n'eggwanga lyattu Uganda nga n'olwekyo gavumenti esobola kutunula butunuzi ng'embeera si ntebenkevu ku muliraano. In Uganda, not even the city of the country of Uganda. That's why we are there to protect the Ugandans, to give brotherhood to our neighbors. Minisita Huda era asambaza amawulire agabongeesebwa nti abajaasi ba Uganda abasindikiddwa mu South Sudan battiddwa, ng'ono agamba nti abajaasi bonna bali mu mbeera nnungi. Good faith, it's a brotherhood, it is East African community, it is Pan-Africanism, which is one of the pillars of NRM. Mu ngeri y'emu era gavumenti ng'eyita minisita w'ensonga z'abazirwanako Wajati Huda etongozza enteekateeka z'okujaguza olunaku lw'emirembe mu mambuka ga Uganda. Bino bye bikujjuko eby'omulundi ogwokusatu era nga byakutambulira ku mulamu ogw'okuzza emirembe mu bitundu ebya West Nile okusobola okutumbula embeera z'abantu wamu n'enkulaakulana nga byakubaawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno. Our invited stakeholders, comrades in the NRM government and the esteemed members of the Fourth Estate, that is press, as we approach the occasion of the third Peace Day commemoration in Yumbe district in the Greater West Nile region under the theme Consolidating the Peace and the Security in West Nile region for socio-economic transformation. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwa Desemba omwaka ogwa 2020 endagaano y'okuzza emirembe mu bitundu by'engulu wakati w'obubinja bw'abayeekera wamu ne gavumenti ya kuno lwe yateekebwako omukono. Minisita Huda agamba nti okuva endagaano eno lwe yateekebwako omukono enkulaakulana ssaako n'ebyobusuubuzi mu bitundu by'engulu bitambulira ddala bulungi nga kati abantu bayo baliko we batuuse. After the signing the peace, the guns fell silent in the region, thus ushering sustained peace and stability in the greater region for now 23 years. There are no voice of guns in West Nile. Ono agamba obubinja bw'abayeekera abakola endagaano okuzza emirembe ne gavumenti ya kuno bonna babusasudde nga kati ku mulundi guno abo bonna ababulayo bakusasulirwa mu bikujjuko bino. They were not able to do them at the time, and that's why they were not paid, but now they have been considered and all of them will be paid. So the issue of UNRF2, we are now saying it is winding it up. Kati giweze emyaka 23 okuva endagaano y'okuzza emirembe mu bitundu by'engulu lwe yassibwako omukono. Paul Kakande ne Jengeriya be bakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.